Gende spije yogerako. Twabude. Liigi eno etambula ennaku 3 mu holiday buli luwummula abaana abawala babeera n'obudde bungi ewaka naye ng'ate ebiseera ebisinga tebabeera na bintu bye bakola ebibatwalira obudde okutambuza ki oluwummula. So ne tubeerayo ne liigi eno okuba nti abaana abawala balina ekintu kye bwaba bali mu ssomero beetegekera liigi eno tulina we tugenda osambira omupiira tulina we tugenda osipendinga obudde bwaffe mu kifo ky'okubeeraawo nti bali mutambula mu kitaalo bali mu kutunda mu kufuntula nga waffe ne Busia bwe kiri. Abaana bali kusamba omupiira abaana bato aba primary n'aba secondary kuba eri under 15 under 18 basically nti abaana bali kusamba emipiira mingi ate omwana bwe lwasamba omupiira yempuruvinga nga omuntu kyenza okulaba nti talenti weeri ate abaana basinga bamubusiya temuli mwana avudde ebweru wa Busia so kitwali naffe eriiso tuzukudde amaaso okulaba nti tusobola okwongera okwo nga bannabusiya nti abaana ab'obuwala tubadde tuli mabega nnyo nga tubawa nnyo obudde buli awo. Twakasamba emipiira 14 tugobyeko emipiira 7 ne luzi tulinemu ne draw tulina 6 era n'ensanyufu buli kimu tukiyiseemu era tumaze ne tuwininga era nebaza n'abatiimu be tuzanye nabo era babadde bampisa balungi ne batiimu bange nabo babadde bampisa balungi era ndi musanyufu. Tiimu yaffe ya Busia Young Girls ekulembedde table under 18 ekulembedde under 14 ekifo kyakusatu. Omupiira guno liigi eno yatandikise omwaka ogwagwa amalira mu kyakubiri